point enene gye tutaakoze nga tuvudde mu bino byonna abantu batandise ononooza musumayinza obbalimba bikoze bitya ne point enene now if it is right nga bwe kiri abaana bange mbasonyiye all the doors are open you're free to access me anytime you wish anti swa asigalawa Makula. Because she's called no brains and then is going to go akola ne meters so kati namba yingirira mu nedda Suzan Makula asigalawa atata ngadinganye ne muwala we balaba bakuze kwa kati problem weri it's something I thought about nga tumazo nokola Shibanga kunonoza bitatukwata kuba kati ekyamazima okuba bade yetaga emyaka nga 10 ngomusajja tali yamina yika nasukaza muzala mu bwana gabusi opo yeah ngatalina akukutaataganya kala juka kati pasa ali mwago 15 years from now abali mukaga mu 5 musajja wenkaga mu 5 afugika yafugika zomu ngamba ko ina family enkulu namana afunayo mkyalo omuto kakati omusajja abeerawo naafuna meeting omukazi tagitegeddeeko kyakola namulekera abaana abatonno abandise jjajja bayita daddy musajja tabayetegeka batamala okwambala abuuza mama nti mama yagenze dda talekewo mabujje bambi jjajja kyatune kyetuulira mukwese twagambe tulina meeting akusa munanga ati bandekedde abaana sajja nze mbabuya byonna mubikola abaana bozadde mu buto abaana b'ekikulu bamenya kuba balina repercussions ezigirako olabikanga omusanyufu n'oseka mu bantu naye nga kye bakukola eri kaali time etuuka nga mu bakulu waliyo abalenzi ne mu bato waliyo abaki abalenzi kakati nga embirigo buli ebeera mu kisenge owange yalina osika I know kakati nonobeeraawo owange ngenda kufa kati bw'ofiiraawo kyusa ekiraamo abaana be bangobera wano nze nina abaana abato kyusa ekiraamo obwana bwange busigale nani naye bwebutulira mugulawo obwana bwo buto mu myaka 3-5 naye nga ate omusajja agamba nedda kati awo botandisa okuddamu obazzeeyo otegeera kati naye nga tosobola kulivansinga oba otegeera nti ekyamazima wadde twayawukana naye namba emu alina byeyakola ki byakola mwana wange oliwa namba emu yalina okusika tosobola kigamba ono kati eno nga munaku wakusuza ku bivumu kuba kati ono yalina okuwa eddagala ng'olwadde naye okubeera omusajja is a full time job naye nga tuvudde ku kyamazima kati nga tuvudde mu lwali abaana abawala bakomyewo I think even at some point I don't know our pastor missed children omwana ozaala abaana bongo omuzadde okubeera nabo kubawuliza kati nawe oli wano alinga atandika obutandisa obulamu tebuliimu mwana obudde nemina ebintu byaki byonna gyebiri osobola ozaala omwana ow'omwoyo owa mukyala wo osobola omuzaala naye okudda ku mwana w'omukazi omubibite ng'oyina ababu yes that's a very big challenge buli musajja wooli ku mukazi wo namba emu ng'oli mbadde nsaba okukwira ekkasimu omugambe bebi nkwagala ate buli womisinga abaana n'ojjukiramu n'ekijuujulu kyo wabazaalamu awo tewaliiwo oyinza obutatuukawo mu nsonga enira sebo teriiwo oyogerera hafi n'otayogera ku nnyina lwakuba ekibi kiri kimu anye nga laavu gyekoma oyinza okugamba laavu eri section eyinza obutatuukawo but the more womisinga abaana n'enkolagana ne maama egenda naye anti era bw'oddira abaana bw'owa abaana bajjawa maama oyinza okugula kumulika n'okamulawo buli woyogera nange hafi oli otya mami ali bulungi lwaki ombuuzanko nga tobuuza ku mami wange it is just nekyokubirirawo oba onjagala nnyo nga maama onjagala nnyo mami waaba omulwadde automatically you have to get concerned ojja tandika okuweereza ssente z'eddwaliro kati ekibuuzo ono ow'omu nnyumba tannafuna security emala ne woba nga omuwadde wano bebi embirigo olowooza tebagenda kuddayo fire indanaka kalaani musumba bagenda mugira anaatuwulira paka bebi gwanajja olutambula